Musajja Abattakisi Saalumu nze Vice Chairman operation za taxi ziba zikolebwa ba taxi zikolebwa wamu n'ebitongole byonna enforcement KCC n'okuyambibwako ebitongole byonna ebisobola okuteeka mu ekiragiro ekiva mu ofiisi ewa RCC nga kigamba tusooke tulindeko tukiza kukola kintu kirala tulina kumala kulinda kiragiro ekyo engeri gye tutuulamu tukitereeza effe era si kintu tusigala tugamba abantu baffe nti bwe bakolera si we balina okubeera ejja kusigala nga ffe tutambula mu minisitule zonna n'abantu abakulu kubanga mabaluwa tugalina n'ava mu KCC nga gatutyomu abawo ekiragiro ekipya tulina kuddamu tulekulale egenda tutegeeza kubanga batulenga batuli bubi tebakolera ebweru era bakwatibwa ebitongole nga poliisi bakwata nga KCC nkolakolera kwata twandikoze omulimu gumu obakkiriza tutulize emmotoka oluyinza lumu naye tulina kumala kulinda RCC atumize ekintu ekyo era tumusaba ekintu akikwate n'obwegendereza kubanga kyava kwa minisita wa Kampala nga nakyo kyetegereza nga abakulembeze RCC wa Kampala ayina ekiragiro kyeyafulumiza n'alaga nti yayogedde ne pulezidenti ku nsonga y'ebikwekweto obutabaako ekikwekweto kyonna kikolebwa ku takisi okutuusa nga pulezidenti amaze okuwabula n'okulambika ebintu nga babirina okutambula. Emmotoka ezaava mu Saafi paaka nezijja mu paaka enkadde ate nga lutukyatizazo ziri mu Saafi. So kati ffe nga abakulembeze tulina ekitongole kyaffe ekikwataganibwako operations yadde nga minisita wa Kampala yali yayisa ebiragiro okulaba nti siteegi ezaava mu Saafi ziddayo naye ekitongole kyaffe ekyoperation tekisobola kati kukola kati kisibiddwa amagulu n'emikono kubanga pulezidenti bw'abanga alagidde omuyitira mu RCC wa Kampala ate ffe tetulina busobozi bwonna busobola kubuuka kiragiro ekyo naye nga tusuubira nti mu bwangu obw'ekitalo pulezidenti ajja kuvaayo alambike ku nsonga eyo kubanga ekitalambikibwa mu bwangu amasiteegi gonna ng'oggyeko ago ag'omusaafi agava mu musaafi amasiteegi gonna gagabeera agali ku sipiidi tewali wikiriza gikwata ku katolwayo kubanga bagamba pulezidenti yagambye buli muntu abeerewayo ate kyabadde kitandise n'okutabangula nga n'aba siteegi ya Ntebe n'ezikwata ludde eziri mu Kisenyi paaka nga nabo bagamba nti pulezidenti yabalagidde baddeyo mu paaka empya kakati olaba kyekiragiro kitandise okusajjula embeera n'awatakwatibwako kiragiro ekyo nawo kati wagamba nti ekiragiro naffe pulezidenti yagambye. So RCC wa Kampala tukusaba ensonga eno kigoberere abakulu minisita wa Kampala ne minisita wa presidency ensonga eno egobererwe kubanga Kampala gwe mutima gwa Uganda. Ebintu ebinaabeera nga byonoonese mu kibuga kitegeeza n'ebitundu by'eggwanga ebirala ne cities endala ezatandikiddwawo zonna ebintu bigenda kubeera bifu. So ensonga eno yeetaaga ekolebweko mangu ebintu bitereere kibuga kitereere n'ebitundu by'eggwanga. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.